naye Martin bannange ebintu buli lunaku biba tebitegeerekeka nagambye ntya kati sawa mmeka zino omukozi onoomuleeta nkya Martin tonkayanya kati zizino sawa 6 tunaba kutuuka wano kyokka nagambye ononera omukozi Martin tonkooya bw'oba omulimu togwagala yogera ekigambo kimu nti ogukooye nfuna omukozi omulala bantu bangi bali eyo baagala emirimu egyo ate tunabeerako ekyo kufukamira buli ssaawa mbeere nga nkwegayirira bwegayirizi saagala kuwulira biboozi byo toneegayiriza mukulu toneegayiriza Martin nkooye kasasiro wo nkooye wamma tusanyusa okukulaba kale nnyabo nange okusanga eradde nnyo nnyabo bulungi nnyo sibeeta nno nnyabo nkuyambe ntya tommanyize tonzijukira sikumanyi mukwano nze naliko ne ku birthday ya Bob abantu bangi baali ku ppate ate engeri gye kwaliko emmere kati abasinga mwali muzze kulya wangi nnyabo nze muwala wa mwami Sekandi wamma gwe mwana wa Sekandi ye nnyabo nkulabye obweru obwo bw'okyogedde kati ekifaananyi kizze obwo obweru manyi kitaawe oyo yagenda ne yeetumiikiriza n'awasa ekikazi ekitanzania kyonna ekyayeruukirira kati nga kirina okuzaala abaana abakifaanana nanze munaye obwo obweru bwe butyo saagala tebunkolera yali ati gyali oba yafa ne mutatubikira gyali mulwadde era abadde antumye wa mukulu munne mulwadde nze olumba okunnuma bwe rutyo nedda afudde asinga obulwadde nga bumulumye ne bumwezingako onoofa ate lukubonyaabonya kati lwakitafa bannaye essimu yange ezikidde wanje tamanyira byakufumba neetala olwetala siwaku yangu watunyumye oluddeyo naye obuzeeko naawe obwotoembadde manyi tokyajjukira wano Dayana kansooka ekyuseemuko wano kasheere naye yangu wayojje tunyumye nze mbadde eri nga neebowa kati awe gutuuse ndowooza kangulindemu gukale kubanga mwana gwe olina ku charger ya smartphone ompeeka essimu yange ezikidde Dayana naawe byange obimanyi nze nkwata iPhone te maama wa iPhone essimu yange ezikidde nno mukwano ate Steve twabadde twateeseza nga alina okunkubira ayogereko naawe ate kuki anti yabadde ayagala kakasa nti ndi naawe awo wetutuuse awo wetwatuuka nti njogere naye nti otuuse Steve alina ebbuba lingi ennaku zino lindako n'abenzi bawuba nkutidde gwe Steve ennaku zino ambubira ne wema ngenda gula kyakulya avoolanga gamba olagawa ogenda kukola ki buli wamu annondo omwezi talagala mwendako naye olaba Steve awuba nze mwatu nali manyi mwatereera naye mukyalina ku byebbuba ssaawa zi Steve ennaku zino alina ebbuba ate lingi simanyi oba yatandika ddi okumbubira mwana gwe ate nga twateesa bulungi ekintu kyaffe tufune ssente alaba abakazi nga nange wenfuna abasajja naye Steve ennaku zino yafuuka mulala awo wetwatuuka obufumbo bugenda banyumira nze njira nninda kati oba oyina ku namba ya Steve tumukubireko ku simu yo ku simu yange nze ne namba ya Steve sikyagirina ate wagiteekawo wagijjamu okuva lwe yali ankwana nesalawo ngiteeke mu brakasiti nga tasobola yadde okunkubira ngoyogera bubi sikwogera bubi muzadde wa munno bwoti oyogera banange nawe ekitulu ne mwokirabe soogedde bubi emyaka gyegyo Sekandi oyo tayingidde emyaka 78 oyo agiyingidde kati oyo talumana nnyo ne bw'aba afudde taluma nnyo okusinga okubeerawo omusajja atunabonaabona kati obadde oyagala ki bannaasha munnange nno nzize tatanga antumye wa mukulu munne mmubuuzaako era alina ne byaŋŋambye mmugamba mwali yeebase naye nze munaye bw'aba yeebase simuzuukusa kati mukwano oli waddembe okumbuulira ky'oziza okumugamba bw'anaaba azuukuse naakimubuulira
mukwano biri bya bakulu na bakulu gwe ng'osobodde obitegeera nati atumye nze muwala wenze gwe yeesiga kati nange nze mukazi wa Katongole bw'oba osanzeewo nze kitegeeza oba osanzeewo mwami Katongole. Taata wange tangambye kubutika mukyala Katongole angambye ngambe ye mwennyini onaayogera oba tooyogere nyabo mumpitireko bambi nkugambye sigenda kumuyita matugguko obadde ki sigenda kumuzuukusa mbu kubanga bazze muwunyera muleeta obubaka obutalina makulu. Bw'oba tosobola kugenda oli waddembe okugenda mu kisenge kye kasita oli mukazi we ekisenge tomanyi gye kiri munnanga amaka wagatwala gago genda ngoyogera ne banayoyogera bubi aboogera obulungi bafuna ki nze nzukusa omwami wange mbu kubanga oyagala mugamba ekyo kyotasobola kuŋŋamba kiki sisobola yogera ekikuleese ekindeese taata amuyise mu ddwaliro alina byayagala omugamba kati ekyo kikibadde kikulemye nagambye dda obadde wayogeddeko nti ali mu ddwaliro genda bw'anaazukukanja mugamba ajja amulabe kati omanyi wa gyagenda omulabira owange tonneetonza gamba kitaawe amukubira essimu kale nya neyanziza okunnyaniriza mbitiibwa musajja yeeva omukazi bayagala twawula okwano otya mukwano gwa mukazi ne Steve naye alimba kakati gwe omukazi omwavu yali akunoonyaako ki ate nga twateesa kufuna basente gwe yeye yali akunoonyaako ki tokubye nnyo kyogamba bwontunulira batalina kyanjagalako bweyiya naawe gwe kyoba olina omanya neyiya naye asobola okubaako nekyanjagalako biri bya ssente asobola okuba nga agudde mulavu naye kyoba omanya nze sobola kwagala webbaawo kuba kumize ejjakola kwetaaga nnyo ssente anaatera nakwetunda era kirabika yeetunda nabwetunzi naye nkubuulire ye Steve simanyi kyeŋŋenda mumukolera kuba kati atabuse kati olaba tagenda kwogera agenda kuba ku ssimu yange nga teriiko ate nawe tolina nnamba ye tetugenda mumukubira agenda kunzita busi agenda gamba nva mu makubo malala anti wonali nafuna ekya booda nali nafuna ekya booda nekinkubira nga kyagala ŋŋendeyo ati yalowooza gye nagenze kati ate alowooza ne wa Ibula nkyali ati nga Ibula twayawukana naye nkubulira omuntu omwenzi tayagala mwendako kuba Steve teyandikuwulidde ku kwenda kwayendako yolaba yagenda n'afunaawo n'akawala akalala kiri ekikazi ki Patricia okijjukira nkijjukira bulungi ekyankuba ekyo nekimusanga nekitegeera nti Steve alina akawala ekyali awo lwali lutalo olwereere naye nkubulira amagezi genkuwa Steve ojja omukyuse afuna omulimu akole ebyo ebyabakazi abivemu kuba agenda kuleetera endwadde mwana gwengezezzaako kati ndowooza ŋŋende naawe omperekereko tugende waka akakase nti mbadde naawe ogenda naawe siganye kasita nteekamu transport antwala nankomyawe nze sina muzibu naye bodda n'ekirala mbadde nfumba kakyere omukyere guganye okujja kuba ebyokufumba binsobye obulaba nze sitera fumba naye bannaye Shiba ku myaka gy'olina tomanyi kufumba nakuyigiriza bulungi webafumba omukyere kati gwakulema nkubuulire wanjigiriza naye bw'oteekamu amazzi amangi nga gujebeera bw'oteekamu amatono nga gugaana okujja kati nze kinasalawo kimu nguteekamu amazzi matono bwennyongeramu guba gugaana okujja nga bwennyongeramu tugende ndaba omukyere gwo gw'ofumbye naye nga Yesu naye gwe mwana gwe nange guwunya naye Shiba osesa kuwe n'omukazi omukulu okyafumba emmere efaanana bwetyo naye wenno kyakyamu akasatiro basatira